Essula ya 33. Manase yali akamaze emyaka 12 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 55 mu Yerusaalemi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi ng'eby'emizizo bwe biri eby'abamawanga Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Kubanga yazimba nate ebifo ebigulumivu Keezeekiya kitaawe bye yamenyaamenya. N'asimbira Baali ebyoto, n'akola Baasera, n'asinza eggye lyonna ery'omu ggulu n'aliweereza. N'azimba ebyoto mu nnyumba ya Mukama, Mukama gye yagambako nti, mu Yerusaalemi erinnya lyange mwe linaabeeranga emirembe gyonna. Era n'azimbira eggye lyonna ery'omu ggulu ebyoto mu mpya ebbiri ez'ennyumba ya Mukama, era n'ayisa mmulira abaana be mu kiwonvu ekya mutabani wa Kinomu, n'alaguza ebire, n'aba n'ebyobulogo n'ebyobuganga. N'agendanga eri ababaliko emizimu n'abalogo, n'akola obubi bungi mu maaso ga Mukama okumusunguwaza. N'asimba ekifaananyi ekyole eky'essanamu kye yakola mu nnyumba ya Katonda, Katonda gye yagambako Dawudi ne Sulemaani mutabani we nti, mu nnyumba eno ne mu Yerusaalemi kye neerobozezza mu bika byonna ebya Isirayiri, we naateekanga erinnya lyange emirembe gyonna, so sijjululenga nate ekigere kya Isirayiri okuva mu nsi gye nateekerawo bajjajjammwe, bwe baneekuumanga okukola byonna bye mbalagidde, amateeka gonna n'ebiragiro n'obulombolombo mu mukono gwa Musa. Manase n'awabya Yuda n'abali mu Yerusaalemi ne bakola ebibi okusinga amawanga bwe gaakolanga, Mukama ge yazikiririza mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Mukama n'ayogerako ne Manase n'abantu be, naye ne batawulira. Mukama kyeyava abaleetako abaami b'eggye lya kabaka w'e Bwasuli ne batwalira Manase mu njegere, ne bamusiba n'amasamba ne bamutwala e Babulooni. Awo bwe yalaba ennaku ne yeegayirira Mukama Katonda we, ne yeetoowaza nnyo mu maaso ga Katonda wa bajjajjaabe. N'amusaba, ne yeegayirirwa ye, n'awulira okwegayirira kwe, n'amukomyawo e Yerusaalemi mu bwakabaka bwe. Awo Manase n'amanya Mukama nga ye Katonda. Awo oluvannyuma lw'ebyo n'azimba bbugwe ow'ebweru ku kibuga kya Dawudi ku luuyi lwa Gikoni olw'ebugwanjuba mu kiwonvu, okutuuka awayingirirwa mu mulyango gw'ebyennyanja, ne yeetoolooza Oferi n'akigulumiza waggulu nnyo nnyini. N'ateeka abaami abazira mu bibuga byonna ebya Yuda ebyaliko enkomera. N'aggyawo bakatonda ab'amawanga n'ekifaananyi mu nnyumba ya Mukama, n'ebyoto byonna bye yali azimbye ku lusozi olw'ennyumba ya Mukama ne mu Yerusaalemi, n'abisuula ebweru w'ekibuga. N'azimba obuggya ekyoto kya Mukama, n'aweerayo okwo ssaddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe n'ez'okwebaza, n'alagira Yuda okuweerezanga Mukama Katonda wa Isirayiri. Naye abantu nga bakyaweerayo ssaddaaka ku bifo ebigulumivu, naye eri Mukama Katonda waabwe yekka. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Manase, n'okusaba kwe yasaba Katonda we, n'ebigambo by'abalabi abaayogereranga naye mu linnya lya Mukama Katonda wa Isirayiri, laba, byawandiikibwa mu bikolwa bya bassekabaka ba Isirayiri. N'okusaba kwe era Katonda bwe yeegayirirwa ye, n'okwonoona kwe kwonna, n'okusobya kwe, n'ebifo mwe yazimbira ebifo ebigulumivu, n'asimba Baasera n'ebifaananyi ebyole nga tannaba kwetoowaza, laba, byawandiikibwa mu bigambo bya Kozayi. Awo Manase ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, ne bamuziika mu nnyumba ye, Amoni mutabani we n'amuddira mu bigere. Amoni yali akamaze emyaka 22 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 2 mu Yerusaalemi. N'akola ng'ebyo byali mu maaso ga Mukama ebibi nga Manase kitaawe bye yakolanga. Amoni n'awangayo ssaddaaka eri ebifaananyi ebyole byonna Manase kitaawe bye yakola n'abiweerezanga. N'ateetoowaza mu maaso ga Mukama nga Manase kitaawe bwe yeetoowaza, naye Amoni oyo ne yeeyongerayongeranga okusobya. Abaddu be ne bamwekobaana ne bamutira mu nnyumba ye, naye abantu ab'omu nsi ne batta bonna abeekobaana kabaka Amoni. Abantu ab'omu nsi ne bafuula Yosiya mutabani we